b'emyaka gyo bewali oyimba nabo bonna balonkize bakoze shows oli awo era gera waliwo ansinga okunyirira okunyirira kitegeeza nti ogerenga bamu kati kyogamba ogenderera tukola endongo it is career it is finance it's a job sometimes so kyogera ngenderera nze ngandya nze neebaka nze nina abaana finance mu music yagenderamu oyagala kunvuma kukuwa kyoyagala taata sigenda kiku Hey, Helen, how are you? I'm good. Very good. Yes, I'm very good. These days, man, yes, kutegeera. You add on some weight. Mwagala nkoge nfe kikinaka katono kabaluma. Otereko ka weight akabina tukalaba kwekali. Wa, obadde tulina kabina kange. Ndi mukyala mufumbo baby. I know, tuvera tumanyi. Nenga mwebale kusimba. Manyi gammwe. Mwami kakaga. Yammwe. Jali musajja mulungi. Yes. Ebintu bya music mwabiva. Nedda enkola endongo yange ndi ku YouTube buli wamu gye ndi. Ne ku TV kwendi tukola movie series bagita Beloved. Pearl Magic Prime 148 and Beloved twagilaunching sometime. kweri. Nengamba musical. Musical enkola tewali yango bamisinde banange. Olinga yakwata mu kukyawa. Nedda taata wensobola wenkwata. I love my music. Kwali ku YouTube, I'm in studio, I am working. Bintu byatadde. Abantu b'emyaka gyo bewali oyimba nabo bonna balonkize bakoze shows oli awo. Era ndi musanyufu nti balonkinze. Supportinga taata ne wendi nawo si wabi. Totuwanga yadde akabibibi yadde ka meet and greet. Jakabawa. Eddi. Jakabawa. Muntwala empola kasitamba n'obulamu njatuuka. Ogenderera. Sijja kuwa byeyagala naye taata atandika butandisi kiyogera waliwo ansinga okunyirira. Okunyirira kitegeeza nti ogerenga bamu. Kati kyogamba ogenderera tukola endongo it is career it is finance it's a job sometimes so kyogera ngenderera nze ngandya nze neebaka nze nina abaana finance mu music yagenderamu oyagala kunvuma kukuwa kyoyagala taata sigenda kikuwa nze nkola music wange I am still important olaba nawe oyimiridde wano ombuuza about my life I am important nga bw'otegedde I'm important definitely no one saying no not important nanti obuuza finance nze sina sente nsasula school fees naye mpolaayo bw'oba owulira nga zagenderamu waziza mu school fees bwempaayo olabe kati music wagabako omugendezemu olabirira abaana basome okisuusa bebi n'ebibuuzo by'obuuza osaaga bozo olina ddiru ya kooko eno ddiru ya kooko ejjamu in music oba in movie. I am Hellen Lukoma. At the end of the day, as a person, nkola ebintu ebyange. I am Hellen Lukoma. I stand as Hellen Lukoma. Yes. Okay. Bino ebyokubanja endongo tubiveeko. Muveeko. Wanaleka kuba iyo na mwami wo? Yagikuba neyo ngisobola. Kuba kani music tetujajiwa. Bannange, kangende nnyumirwe bayi. Ande yakutumye. Kani music yagwa. Yakutumye osaaga tekisoboka. Oyagala kuvuma. Tetujajiwa kani music. Kubanga kani music yali mu gwe n'omwami wo. Naye nga kani music ekyasobola okuliisa omwaka guno gwonna. Naye bya music yabivaako kani music. Kuliisa. Wakati omwami yali akulembera kani. Naye sandi yagala kuba cupa eno ku mutwe saagala kuba cupa ku mutwe. Kankuviire emirembe. Kankuviire mu mirembe. Mbaagala nnyo abawuliriza abaffe mbaagala nnyo. Amannya aganyiza Hellen Lukoma omusajja ali wano talina magezi bulungi naye mbaagala nnyo. Buli mutya. Obulamu buli bulungi. Mukama akuuma. Movie yaffe eri ku ki gye otwaka premier? Beloved. Beloved, it's a family story. It's on Pearl Magic Prime, Go TV. It's a family basically. I'm acting as Paris Kaya. Bienevera family, love, wrangles, everything. You guys need to watch it. It's amazing. Erietya ku market. Wanji? Ku market erietya. Ekola bulungi bana Uganda bagira batetusiima. Yes. Abantu badde babuzanga oli nnyo mu movies zitambula nnyo music omusuulire. Aha, byonna mbikola naye ndi mu movies because right now ndi ku contract. Ate nno balaga akazannyo byonna mbikola lumu. So nkyuzinga kimu kimu nenonda wensobola nenkwata mpola mpola ntambula maaso. Yes. Abantu bandyebuuzizza nti omwaka gugwako banno bawanise ebibiro ogenda wanika ng'oli ku movie oba ku music. Ekisookebwako nze Hellen Lukoma at least ndi ku TV nkola abawanika ebivulu bawanike era tubasupportinga Mukama bwali tusumulula naffe tunaawanika ebivulu era tubasupportinga. Yes. What's failing you now to wanikira? Nanti kati ndi ku TV nkola tekiri nti buli omu buli adduka
buli omu adduka misinde gye kati nange ndi ku gyange. So right now I'm in movies and I'm still doing my music. So mpola mpola nja kutuuka abalala gye bali. Oyagala kwotya? Oyagala kwotya? Kwokya kyeki? Kwokya? Sandyagadde kwokya naye bwe ndiyokya ndiyokya. Otidde okwotya? Osaga. Mumpeeko. Tutunulire waliwo ebibiina bingi nnyo oli mukiri waliwo Women Federation ogwawo byonna ebisupportinga abayimbi byonna ebituliftinga gyendi wona ewatuliftinga wona wetufunamu gyendi amusupporting. Yes. Women Federation kiki osinga okumanya naye ng'olaba ebibuuzo bino by'obuuza bizibu nnyo ku mbeera eno we tuli leero mu bidongo nja kuddamu nga ntegera bulungi ku mande. Otamidde? Anedda ali mukyala musiraamu maama naye nze kunyumirwamu ebyo ebya bizinesi ennyo tuli byogerako olulala naye nga ekisupportinga ekituliftinga I'm with it. Waliwo ekifaananyi kyali ekitambula ng'oyambadde black nga twamanyi bw'ogenda kuzza ku baana. Tewali yantuma abaana. Mukama bw'alimpa chance n'ampa abalala njazaabe. So njabazzaako nga ndi ready. Yes. Yagala kurashinga. Sanji? Yagala kurashinga. Buli kimu kijja mu time yakyo ate tewali yabantuma sirina misinde gye nziruka abaana blessing why not? Yes. Waliwo entalo ezibaddewo mu bakyala abantu nga bali ba mikwano nga gwe wali ne Layira waliwo ababaddewo nga ba mikwano Jasmine ne Carol naye nabo batabuse. Lwaki abakyala mutabuka? Olimba babadde sibimanyi tewali kutabuka it's the basis of life. Naye ffe nayo tetutabukatabuka mu ababikwata obubi. Naye ng'ebyo sandyagadde byogerako bangulireyo ku kyokunywa. Oli mu kakooko. Saga. Owulira otyako oyo ddiikiyo? Ndi mukazi mukozi. So wonna wempitira thank God. Kolera nze n'abaana bange. Obadde okyatuwulira ensonga eviirako abakyala okwawuka? Bino ebintu bya bulamu. Buli omu ajja kwefikisinga ekigaanye nga kigaana ekikwata nga kikwata. Sobola kuwa reason nange ndi mukyalo. Yeah. Bagamba okusinga abaami be basinga obataku. Bannange lwaki tondeka kangende ndye ku nkoko. Yeah. Abawagizi obo baabubaka. Abawagizi baffe tubaagala nnyo babaletukiririzaamu. Tugenda kukola nnyo n'amaanyi tubaleetere music tubaleetere movies tugenda kukola nnyo tusigale nga tuli ba mulembe banaye tubaagala nnyo. It's a pleasure to be here. Thank you for coming and keeping time, just like I did. It's just an honor generally to be on this show. I haven't been on stage in over 6 years. So when Paul came to me with this, I was like, I don't see why not, because it's a great platform for up-and-coming artists and established acts as well. And when he told me about it, it was a no-brainer. I was definitely on board. You know, anything that promotes and furthers our industry is something that I'm willing to give my time to. So Wednesday is going to be amazing. Get ready for an amazing Keiko performance. I haven't performed a number of songs in a while. That's going to be on Wednesday, and you'll have a great experience.